Mukama tweyanziza tuleka tikira engalo. Era Mukama wange ettendekero University. Era Mukama wange Tabeche Makerere oye. Makerere oye. International University. Yeah, ekiri wano. Nabo bakoze omulimu. Institute. Buganda Royal Institute. Oyo Buganda Royal Institute. Smile checho mweba college nazingo kubazamba god tunesiganda tuwa mulange mengo mungi abulange fuka bakwazamba ga bakiswa nembuga aba Trinity College na bingo Wacha Buganda chavada nafe tuchikumenga United free for liberty together we'll always stand. Tiwa Mulange Mengo na kuka kubaziwa mboko kuba matendekera genja kwa kiswa nembuga ate president wa kibine kigatta baloya Semakadde Zaka naye naye Siteke mkono jikate kweli wanga wana nnyo okulaba nti Uganda kulitambula ku mateeka omulimu ogwo sisobola gukola nzekka zijja kwetaaga ebitongole ng'obwakabaka okutuyambako okutuusa message eri Uganda mukikwata kyokusinga eyo nzize kulaga obwerufu kubanga nange nazimba ekitongole kyange bazambuko era ntaddeyo
ensawo y'abavubuka nampita mu kuliza waffe akadde kamu yambako omulimu gw'okuzimba ekitongole yavubuka mu Uganda omulimu gw'amaanyi nnyo era gutambulira ku buganzi bwaffe nzenga Samaka nanyigirizibwa nnyo system ate nga mbadde muweereza ensonga eyo nakiteeka eri bannange nembagamba mulaba kyakanya Samaka okubeera nga obuzienzigale kubeera nga talina mwasizi asobola nakuba mu ofiisi bamukangakanga okumusiba olw'okwogerera kwa bulijjo olw'okuwanira eddembe ly'omuntu lyobwo bwange n'okusoomooza abo abalina obulungi mu buli kusiga namuzi akakola amateeka n'abo pulezidenti babawadde okuboogerako nti obuyinza obukozeseza kyandeetera obulabe bungi mbadde sikyabeera mu ggwanga era nani ekomyewo okukola musango namawulire bagwogerako bapulida abansingako okumanya okulengera ne bampita ne bantuuza ne baŋŋamba nti Isaac buli budde oyingire mu lutabalo luno kubanga twetaaga omukulembeze arepresentinga anakiikirira bayibuliriko so ekirowoozo ekyo nakisanyukira kubanga kyandaga nti sacrifice zange ez'emyaka esooka ekkumi kirali zatwereere abakulu mu mulimu gwo ne baba basiimye lwaki mbaŋŋaana okuweereza so nenzikiriza enteekayo okusaba kwange era mwalaba nti waliwo ayagezako okuziyiza Samaka okufuuka omukulembeze w'ekitongole kino mumumanyi yesigeddamuzi yayita mu muwandiisi w'enkalakkalira naliteekayo okwemulugunya nga liyita mu kitongole kyali kya gavumenti ekitibwa Law Council nga lisaba omuwandiisi waffe Honorable Moses Mwase yali agenda okutetenkanya ebyobululu tageza kunteeka ku lukalala olwo kubanga bo nga abalamuzi bakiwakanya okay ekirungi nti decision ennungi yakolebwa nti ekyo kikola ne ssemateeka n'amateeka gaffe ne banzikiriza oluvannyuma byonna okwenyigira mu kalulu kano netwogera ku nsonga ezo ekyo ensonga ey'okubiri eri nti era nga yomwalaba twotambula eggwanga lyonna nga twebuuza kubapulira bannaffe nsonga ki zonga ezaabwe kubanga eyange enjiri tebavunyiza kize ndiira ku nsiko mbasaba munnyambe mumpe obudde nsi eyange omulimu ogwange nsobole okuddamu okuweereza eri abantu naye ate mwe mulina nsonga ki so bonna baazimba okuva Esoroti Busia Tororo Mbale tujje Masaka tugendako Ekisolo Kabale Fotipoto Kinyojjo Hoima Masindi Ggulu nebbi erikuba Masindi abantu ne bagamba nti Isaac ensonga eri emu atukiikirira kasolya gavumenti etukwasa tugambireko kubanga yefuddira ekyenina obuyinza bukozesa talinakomu twagala omuntu anamugambako onaaba onaasobola okukola omulimu ogwo tujja kutuwa obulamu bungi wadde abamu tuli mu gavumenti tugamba nti kuwagira era kyekyabaddewo nze kati nze ndi mukulembeze era nti nina benkiikirira okukola ensonga nze kuba kisimbe kyabuganze era atakyagala afune obutambala amaziga gajja nja kusigala nkola
tubadde wano Mulange Mengo ne Council Isaac Ssemakadde abadde akiseeko wano embuga n'avuka bankubaza mbuga avudde matendekero ag'enjawulo okujja wano ne basinkana Katikkiro wa Uganda Charles Peter Mayiga. Kati grupu